Ku ssaawa nnya zennyini abawawabirwa 6 bali ku musango ogw'okutta lwomu omubuze erinnya Daniel Bosa Kakeedo bazeemu okuletebwa mu kkooti ya Mwangattu e Mengo okubasomera omusango. Ku mulundi guno Lujja Tabula agambibwa okuba omutwe omukulu mu ttemu lino n'abalala 4 ababaleetedde mu bbaasi nga ye Noah Lujja agambibwa okusika emmanduso aleeteddwa yekkeera oluvannyuma bagasimbaganye n'omulamuzi Adams Byarugaba nga kkooti ebadde ekubyeko bugule. Tabulwa waweereddwa omukisa okwogera ayongedde okukikkaatiriza nga bw'avunaanyizibwa ku kuyiwa omusaayi gwa lw'omu omubuze Bosa ne Noah Lujja nga buli kimu akimanyi era nti bamuvunaana nabo balangibwa bwemage. Byonna nzenjeka noli esigalawo mpaka kulimaza neya sango bamusibamanyi ekitiibwa omulamuzi wa kkooti ebeeyeyakisa n'okusimbibwa mu maaso g'abalamuzi okwozaganya n'abantu abatinamisa leero omusaayi kkooti eyalagenda. Newankubadde bano babadde baagala kuyimbulwa, omulamuzi Byarugaba ategeezezza ng'omusango ogubavunaanibwa bwe guli ogwa nnagomola nga kkooti ye terina buyinza buguwozesa. This is a capital offense. Omusango gwa nnagomola notified by the High Court. The Court enkulu ebuwozesa. The High Court is jurisdiction. Era kkooti enkulu mateeka persons bawozesa. Kkooti ewadde oludda oluwaabi wiiki 3 okutuusa nga Oktoba 24 omwaka guno abawabirwa lwe banaasindikibwa mu kkooti enkulu batandika okwewozaako. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.